So many, sir. The first one is poor drainage, Emiala, poor drainage, Emiala. Then the second one, poverty, Mr. President, poverty. That's why I came up with this idea. Nsereko Moses saving Boxy. Thank you. Thank you, sir. Same question. Yes, I cannot allow, sir. I cannot allow. Even I can box the speaker on that issue. I can just box it. I cannot allow. We are here for the power of the people, not the money. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. My president. The problem we have, this regime, since Museveni got power in 1996, he has done many things to our people. Has killed our people. He has beaten our people. Many people have suffered. So as Kachika as being elected as a member of parliament, I can pass a law that favor the political prison. No, not a political prisoner. The political party. Thank you, sir. Amongst your fellow candidates, which one do you admire? I cannot admire anyone. Maybe my president, Mr. Kyagulanyi, but not this one. I'm the best candidate for the post of Kawempe North. Thank you, sir. Yes, sir. What, in your view, is the greatest development challenge facing Kawempe North? Bwana mwaliko na yewa oluzungu gwali lusiba naye. Aliba myala kitegeza nti yajja kinana mukaga naye mu luzungu yafuna kyenda mukaga. Kinana mukaga yafuka mukaga. Yali akimanyi nti agamba kinana mukaga akuba mu luzungu ebyavaayo mu kulonda. Kinana mukaga. Mami aga The political prisoners. Lanai. Anange twala bakatemba atali musasuli. Oluzungu luno ayaya lwali lumusasiye musajja omutono. Kyava omusajja yagambye nti lwali lugwana mu kisaawe. Gyoli ku mulyango ku kitebe baali basasuza. Oy. Yagambye olukungana lwetaaga mu kisaawe ngolooza ku gate ya Nup baali basasula ebiri ordinary etano VIP Alright. Anti twaseka kateto. Naye nga wano w'okisanga nziza muneseka ninga ataseka ku lwokutaano. Naye nga kubuuzaako ku mugagga Nsereko Moses, how are you doing? Olwo olunaku wakiggala bro. Owanze nabagambye ekintu kimu mu bulamu obw'ensi eno ekirabo kya Nsereko eky'okujja mu kifo ku bantu 10 n'obeetikka in awareness ekyo buli munnabyabufuzi akyetaaga ewakuba eno kigattamu ku magezi teweetikkira muki naye nga ye Nsereko yagenda okuvaawo awo nga omusajja w'amaanyi buli omu ng'amunyeenyeza mutwe kaakati wafuna microphone yakakasa oli twagenda owulira ng'abantu bagamba omuzimu gw'omugenzi bakaguvudde mu PA. Anti PA agenda okujja ng'alina omuzimu gw'omugenzi. Yajja n'ekifaananyi bw'ati nga munyiivu. Ne mubuuza tusanze okulaba ssebo kaali ssebo naye gye baliko. Olunaku olwetegekedde otya ono. Ono yaŋŋamba era yali ku mutwe. Bw'oba obuuza kati buuza ono. Ko gwe kifaananyi tandika. Ndi ku ye kubanga